Ssemateeka w'Abanyaffe Uganda awa obuyinza omukulembeze gw'eggwanga okulonda ababaka b'Abanyaffe Uganda mu mawanga amalala nga obumu ku buvunaanyizibwa bwabwe kwe kukuuma enkolagana ya Uganda n'eggwanga eryo gy'aba asindikiddwa. Kino nno era kye kituukira ne ku mubaka w'Abanyaffe Uganda mu ggwanga erya China mu ssaza ly'e Guangzhou, Judith Nsababeera. Ono atandika okutuukiza obuvunaanyizibwa bwe nga omubaka wa Uganda mu China omwezi ogujja, wabula mu mboozi ey'akafubo ne Channel 44 atangaazizza ku biki by'alowooza nti bye bikulu era nti bye bigenda okutandikibwako ng'atuuseeyo. Ono agamba nti ensonga y'okumanya abantu b'ogenda okukola awamu n'okukolagana nabo nsonga nkulu era nga kye kimu ku byagenda okutuukirako. Njagala bategeere nti embassy tetuli internal affairs, tetuli immigration, tuliwo okubayamba. So balina okujja bw'otuuka mu ggwanga nga mu China olina okujja ku embassy n'otugamba nti otuusewo ne tumanya nti wooli. Wali abantu abali China nga tebalina mpapula, tebalina engeri gye bakola oba ebintu bye bakola sibi nga bikyamu. So I think what's important is twagala Abannayuganda bajje ku embassy. We meet them for the first time. Kubanga nze, I'm the first. It's my first time going to China as the ambassador in Guangzhou. So njagala bajje tubabuuze tulabe engeri gye tusobola okukolagana for the time that I will be in China. Ono akubiriza abannansi abali mu ggwanga erya China abatalina biwandiiko bitereevu okukozesa yafeesi ye okulaba nga batereeza obutuuze bwabwe. Ate ku nkolagana ya Uganda n'eggwanga erya China akubiriza abannansi okutunda eggwanga lyabwe mu mawanga amalala awamu n'eri abantu abalala. Always think that Uganda is going to sell itself. Even the smartest, most beautiful thing has to be marketed. So tulina okufuna engeri gye tumarketing eggwanga lyaffe okulaga nti this is a place to come and visit, this is a place where you can have a good time, this is a place where the weather is fantastic, and there's so many opportunities in terms of tourism. But not only that, tourism allows for young people to be part of this, to join this industry and to be able to market Uganda. Now, the youth are the ones who are going to really sell Uganda. So I'm really excited about that opportunity. Era alaze kikyalowooza kyagenda okutunda eri Abachina ku lwanyaffe Uganda. The thing that we can sell to China is tourism. So Abachina bagala, but they travel so much. So it's important for them to come and visit. So I think that it would be important for me when they see me to really speak about Uganda, to speak about our culture, to speak about our wildlife, to be able to promote that. Tourism is the strongest way in which we can really have a strong partnership with China. So Zendawa, it's very important for us to promote tourism from the beginning. Balabenti basobola okujja Uganda to eat our food, to visit all the national parks. We have so many things that we can offer the Chinese people. The people here are very friendly. The weather is so nice. So I think it's a really good opportunity for us to share about Uganda that is very attractive for other foreigners. Ekitali ku babaka ba Uganda abalala ono asangibwa emirundi mingi ng'anyumya awamu n'okulya ne bannansi mu bitundu eby'omugoteko omuli obutale n'ebitundu ebirala. That I'm here to serve. The people who do businesses in the Chikubu, these are the people who buy things from China. So it's important for me to interact with them so that I know what their issues are and find better ways to be able to support them. So to be quite honest, I don't think the people who are sitting in Serena or the people sitting at Sheraton or these expensive places are the ones who go to China to shop. It's the people who are downtown who are shopping. So those are the people that I want to meet. And at the end of the day, those are the people that I want to support. If they're successful, then my job is also very successful. Ono alaze nga Bannayuganda bwe balina obusobozi okukwatagana ne tekinologiya w'eggwanga erya China era n'akoonako ne ku mutindo ogw'ebintu ebigibwa mu ggwanga erya China. I think that it's important for us as a community who buy these products to demand the people who go to China to make sure that they bring good quality products. Because you can go and buy a product for, 1,000 shillings. Noje Uganda nogitunda ng'ekintu ekigenda okubeerawo forever. No. You have to be able to tell people this is for this amount of money, but this is the amount of time that it can last. So it's not about quality, it's about what people go and buy. You hold the people, these traders, accountable. You hold them accountable and tell them you want better quality.
But also when they bring better quality, you need to pay for the better quality. Nsababeera asabye abavubuka okubeera ab'embala olw'ensonga nti naye muvubuka nga bo ate nga ateekeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa ng'omuvubuka. Era tulaze obuvunaanyizibwa buno kye butegeeza gy'ali. It was a very big honor that the president had faith in me to say, I need you to go and represent me in China. I need you to go and represent the people of Uganda in China. So it was extremely humbling. And for me, this is a challenge to make sure that we're successful. Tulaga abantu, even us young people, twine ekintu kye tusobola okuadingako ku ggwanga for our country to succeed. So for me, it was extremely humbling, but it's a challenge that I'm taking on, and I'm very happy that that I'm going to represent the people of Uganda in China and to see how we can all work together. It's not only my job. I'm going to rely on you young people. I'm relying on everybody. Mu mbeera y'emu talemeddwa kusibiira bannayuganda bagenda emitalo w'amayanja okukola entanda gye basaanidde okutambula nayo nga bagenda ku kyeyo. Kye njagala kugamba abavubuka abagenda bweru balina okukola research. Tolinnya nnyonyi nga tukoze research wa wonna w'ogenda. You have to understand the culture. You have to know the rules and the laws of the country. So we'll get anybody who comes, for example, to Uganda, and you break the law, you're going to be in trouble. So that's the same thing. Bogenda mawanga malala. Oyino kola research otegere kiki ky'osobola okukola kiki ky'otasobola okukola. So it's important to do your research. For me, that's the most important thing. And when you can't do research, ask people who have been there. Nsababeera munnayuganda enzaalwa y'ekisolo nga yazaalibwa mu ddwaliro ery'Ensambya. Okusoma kwe yakusomera kuno okutandikibwako omuli nursery, primary ne secondary. Oluvannyuma n'agenda emitalo w'amayanja era nga abadde muwabuzi wa mukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ekitundu kino. Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.